Yes, buterevu mwasibye mutya muli mutya ngenda kusaba subscribing ate onyigene kale bakita Fad TV UG. Rema Namakula ne Eddy Kenzo mu ggwanga lya America ngenda kubamba wa details byonna mu subscribing ate munyigene kale bolekedde mu kibuga California mu ggwanga lya America mbandiza kade kana mu subscribing ate munyigene kale bagita Fad TV UG. Esaawa zina mawulire gatambula ku social media ku mukoto ogwa news opera ne ku mukoto ogwa UG training news mawulire ga Rema Namakula akosa ne Eddy Kenzo. Kosa ne Eddy Kenzo bano kiraga nti waliwo mugaga eyabayise okuperforminga ku pate ye emu wali mu ggwanga erya America mu kitundu ekya California. Eddy Kenzo asobola kubanga agenda kubagenda ne Rema Namakula bolekere mu ggwanga lya America. Amawulire gakyatambula ku mikutu egya amigatta bantu okuli omukutu ogwa news opera n'omukutu ogwa UG training news. Eddy Kenzo akosa ne Rema Namakula bananga kino sikirabanga bana babiri okubanga omugaga atebe yayisenga ayagala bibabera performinga ku pate ye mu California. Kiba so amazing era banayogana baji nnyo buli mwayogera bibye ku social media bagamba kiki kigenda mu maaso ono mugaga abalakaki era mubone alabe kuyita Eddy Kenzo na Rema Namakula. Amawulire kigatigala nko kubanga tambula ku social media jigataniko kubanga gatambula ku social media. Amawulire aga Rema Namakula akosa ne Eddy Samusuza obagoso kuyita Eddy Kenzo ku mukutu ogwa news opera buli omu kyasanga kya commentinga abasinga bali so confused babuuza omugaga kakikabala ayagala kutabangula makagaba ne story ki wakuba basinga beebuuza amuza anakiza Eddy Kenzo gena ne Rema Namakula. abasinga bagamba bayinza okuba banzuka kana kabazemo kubaganga okulabika nga bakommunicatinga Dr. Amuza nakakana musijatu nga aviddemu awo naye simanyi kigenda maaso mu nsonga za Amuza Eddy Kenzo Rema Namakula ekigenda maaso wakati oyo sikitegera kuba mugaga ono nagaga mu California mu ggwanga lya America era nga alina business nnyo mu California. Botulya amawulire agatambula botulya ebitambulira ku mugaga ono mu California kiraga alina Sente yakolamu musajja businessman musajja alina amajja mu California alinamu ebizimba alinamu business ez'enjawulo ne mu Boston mu kibuga Boston mu ggwanga era erya America. Jukira Boston eriyo bannayuganda bangi nnyo mu Boston naye ate California ate eriyo singayo bagagga. Ere California obera mu America okufuna ennyumba oba okufuna obutuuze mu California si kyangu. California eriyo bakulembeza abawumula baliko ab'eggwanga lya America ba minisita ab'enjawulo kugamba n'abantu ng'olina ssente naye obeera toli minisita naye ng'olina ssente n'abasambi b'emipiira abasambi b'emipiira nabo mu California balinayo amayumba gaabwe okosa n'obutuuze. Eddy Kenzo ne Rema omugaga gye yabayise bannange mukutu ogwa news opera ekiri kuli posti zino zitambula eziraga nti bana babiri bayitibwa mu ggwanga lya America. Si byangu naye musajja watu Amuza abasinga beebuza Amuza ayogerawo kikukito kubanga bayise abantu babiri Eddy Kenzo ne Rema Namakula ate baliko Bagaalana kwegamba bangi bagamba kyekigenda okubanga kituukirira Amuza anakkiriza Rema Namakula okubanga agenda performinga mu California ate ng'omugaga yamuyise ate omugaga aliko Sente ate bayimbi bonna ndoza abantu bakabe bayimbi be abamunyumira tasobola kuyita muyimbi atamunyumira. Eddy Kenzo ne Rema Namakula bamunyumira engeri gye bayimbamu ensonga lwaki beyayise abayimbi bangi nnyo mu ggwanga lyaffe Uganda teyabakonyeeko wadde kiraga yayise bayimbi babiri bokka byoya bagenda okubaga performinga teyeetaaga muyimbi mulala bayagala abamanyi ensonga lwaki jalonze ku listi nga yeetaaga bano. Tulina abayimbi bangi mu ggwanga lyaffe Uganda naye yagambye nze njagala Rema Namakula na Eddy Kenzo abalaba kaakati onoowulira naye nga bambi Rema Namakula mukazi wattu nsaba mubuzibu omugaga waba yabayise ne bagenda sirabawo buzibu bonna bakuba nagana basinga ku mukutu gwa news opera bagamba naye neddo omugaga kiki yakoze okubanga ayita abayimbi bano babiri ogenda kuperforminga abasinga bagamba yo mugaga ate takimanyi kino baali bakoze ki baliko Abaagala nekirala omunumera mwaliko Abaagala basobola okugenda Rema Namakula ne Eddy Kenzo sigamba nti bagenda kubeera wamu eva
buli muntu asobola okulinnya ennyonyi mutwala muki mu ggwanga erya America. Buli muntu jjukira ajja kupafominga lulwe, sigamba nti bajja kubeerawo nga beeri kumpi nnyindo ku nnyindo, sigamba nti buli muntu agenda kubeera mu luumu ya muntu, buli omu ajja kupangisa luumu ki eyiye. Lwakuba basinga bagamba nti Dr. Amuze kizibu tajja kubaaya. Dr. Amuze yaligendeddeko si byangu naye nga bye bitambata mu esaazi no ku mukutu ogwa news opera ne ku mukutu ogwa UK trending news. Rema Namakula ne Eddy Kenzo mu ggwanga lya America mu California okupafominga ku patemu ey'omugagana gaga Bibiino nkondo, omusajja businessman, omusajja biliyoniya, omusajja obugagga bwe buli mu $1 billion. Si kyangu omuntu okuba n'omugagga nga buli mu $1 billion, si kyangu, si kyangu naye nga bye bitambatambula esaazi no ku mukutu gwa news opera ne UG training news website bagita UG training news kosa ne news opera musubscribing ate munyige ne kale ne ku mukutu gwa Facebook ate bina kufunika nga bitwendinga tuninga ne ku Facebook nchiwa bijja kwa bituka isawa yonna musubscribing ate munyige ne ku kale bagita Addy TV man updates ezina volume bagala nnyo era mbe bazambagamba nti muri big nnyo kubanga mugikumide ku updates mba nazo bulunaku olukya amatumideka bali kata Saudi Arabia, Jordan, Bahrain akosa ne mu ggwanga alya Oman mbagala nnyo era mbe bazambagamba nti mwebale okubanga mugi followinga. Eddy Kenzo mu ggwanga lya America, Rema Namakula mu ggwanga lya America mu California okuyimbira omukago munagaga binyonkondo mu ggwanga lya America mu subscribing Addy TV yugimweraba.